decision to leave their school gates. I am wondering the nature of administration at their school. Learners remain learners. I may not blame them much. I think they lost the guidance. I am wondering, the teachers on duty at Kigezi High School, the school administration was not concerned to inform the police that they have lost control of their children. I've been interacting with some. They were saying, we didn't know we were going to fight with Nyabikoni. We thought the senior had attacked us from that end. Chigambibwa nti wali omunaabwe yali avudde Kigezi High nagenda asomera Nyabikoni. Kati banne be bamukyalira. Bano ne bamumyola ne bagamba olaba fwedero lwakuba nti tulina embisa naye mu engeri gye mwetwalamu singa fwe tuli ewamwe mwandibadde mutukola bubi. Kati bano abaana bavaawo n'omutima mubi ogwo ne bagenda ne bagamba bannaabwe nti bali abaana bwedda batumyola batukoze bubi kati balibo ne bamobilizinga kwe kujjawa okugendayo ku Nyabikoni. Oyo tukyanoonyereza kubanga tumanye jinjani ali kuba mwana wa Nyabikoni oba muntu wa bulijjo oba bano benyini kubanga we bamukubira bantu baliwo bangi kati kalinga kavuyo. Aba ring leaders nabo tubalina twabawadde bond, essomero nalyo ne board nga bwe banasalamu ekyo.